Mwasuze mutyano bannaffe abatuuliriza ziweze 3 ez'enkya ya leero mawulire gabudde buno ku CBS FM Emmanduso okuga kusomera nze Kalule Lameka. Gavumenti eyisiza ekiragiro eri abakozi bayo bonna mu ggwanga abatalina amasimu gaseereza agamanyiddwa nga smartphones nti tebagenda kuddamu kusasulwa nsimbi zaabwe ez'omusala okutandika n'omwezi guno ng'omu ku Mukawefube Owokumalawo abakozi Abempewo mu bitongole bya gavumenti. Okusinziira ku Ministry y'abakozi ba gavumenti ya Public Service, gavumenti erina abakozi abasukka emitwalo 37,100 abamanyiddwa mu bitongole byayo eby'enjawulo nga bonna emisaala gyabwe giyita mu kutambuza mpapula ekiwebwetu abakulu abamu okuteekamu abakozi Abempewo basobole okwenogera ensimbi. Mu nteekateeka y'ekikugu empya eyatuumiddwa Human Capital Management System, ebitongole bya gavumenti byakuteeka abakozi baabyo bonna ku mutimbagano omusaala gwe bateekeddwa okufuna akawunta zaabwe kwe balina okufunira ensimbi zino ebibakwatako byonna basobole okwongera okulaga obwerufu. Wabadde atongoza enteekateeka eno minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Mululi Mukasa ategeeza nti gavumenti ebadde esaasanya ensimbi ezisoba mu buwumbi okusasula omusaala gw'abakozi kyokka nga ate bangi be basasuliramu Abempewo. Obunafu obaddewo bungi. Okusooka ebintu bya mikono oli akola gundi fayiro waddembe okuteekamu ki kyayagala oluusi fayiro nebula oba olupapula kwawandiise ne lukola ki ne lubula kati oli ne kibwetaagisa ate okuddamu omuntu n'atambula myezi 6 atambula oluusi mwaka mulamba naye kakati kasita ofuna ebbaluwa ekifaananyi kyo kijja kutwalibwa identity card tukolagana n'ennira kati go Wempewo gwotaddewo atalina nankani yonna system ejja mugaana kubanga kasita ogira ekwatira ddala ti gwani ndize Kaweesi nazaalibwa Jindi era nkola mu Ministry ya Agriculture ndina ekifo bwe kiti sente za ezenfuna ziri bwe ziti kakati bana Abempewo oba olina ayingizaamu ababe nga 10 system erina mechanism ega nti gundi Kaweesi yakoze ekiyataddemu ekintu kino era mpola tujja kulondwa ati Kaweesi kino wateekamu kyaki ate bwenti koti amateeka kakoleko nga bwe kyetaagisa. Minisita Mululi Mukasa agamba nti abakozi ba gavumenti okubeera n'amasimu agaseereza buli omu agenda kuweebwa app ku ssimu ye musobozesa okulondoola omusaala gwe mu mbeera entuufu era ey'obwerufu. Kakati na bano abadde babuzaabuza abakozi ng'oluusi amujja ku payroll n'amuga nti aba public service yakujjako oba ekusazeeko ssente bwe ziti ebyo nabikoze ekibikomye kakati oli tejja mwetaagisa kutambula eno n'eri n'abayo nadde eri ng'anoonya musaala gwe oba bamuzeeko. Simanyi waliwo nekibayita supplier number tojja kufuna mu ssente nga tofunye supplier number naddala mu local government ebyo nabyo bikoze eki bikomye kubanga omuntu lwayingira mu kifo ne bamuwa ebbaluwa emukakasa mu kifo information yonna neba eyingidde mu system n'ennamba agifunirawo. So yenkola eno gye tutaddewo bw'abanga mulwadde talina kudda ate kuwandiika mabaluwa nti sebo sijja kusobola ndi mulwadde agenda ku system ku simu ye smartphone n'ategeeza mukama we nti ndi mulwadde ndi mu ddwaliro ayinza n'okuba n'akafaananyi ne kamulaga nti ali ku drip ekitegeeza nti mulwadde kati system eno ejja okutuyamba. Eyo nga tuvuddeyo minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abaami b'amagombolola abajja okukwatagana n'ekitongole ky'Obwakabaka eky'ebyettaka Buganda Land Board basobole okutambuza obulungi emirimu gy'omutanda. Oweekitiibwa okwogera bino asizidde mu ssaza Bulemeezi bw'abadde aggulawo omusomo wakati wa Buganda Land Board n'abaami b'amagombolola okuva mu masaza Bulemeezi ne Buluuli nga guli ku Luweero Diocese Guest House. Abami ba Kabaka mufube okulaba nti muteekateeka ate musse mu nkola buli kimu mu budde obutuufu hamwe n'enteekateeka ennungi. Ekyokubiri okukolera awamu bw'oba olina olukiiko lwo kolagana nalwo bw'otokolagane nalwo ojja kwesanga nti omwami wa Kabaka ofuuse wa byattaka n'olina ebitongole ebirala 16 tojja kukola mulimu gwayo kubanga gwe ow'ebyettaka kugombolola linga agamba nti ow'ebyettaka aveeyo akwate emirimu gye gy'owegombolola. Ekyo mbasaba mutambule ne bannammwe. Buganda Land Board ebamu ku bannammwe tosobola kukola nsonga za ttaka tulina Buganda Land Board. Ekiwandiiko ekibawo obwami kuliko obuvunaanyizibwa bwammwe mukyetegereze. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo ye asabye bonna Ssaabasajja Kabaka be yawa obuvunaanyizibwa bakwasize wamu okulwanirira ebintu bya Buganda.
ng'ekiseera kino ettaka kati kyekisinga okwogerwako ndowooza ng'oggyeko bo mwezakubye ekiddako kakati ekibobya abantu omutwe kama Katonda leka yateekateeka omusomo guno gujje gubeerewo gubeeko bye gunyweza mu kumanya eri abaami ba Kabaka kuba be basaale ab'okugenda okulwanirira ensonga zino zonna n'okuzimanyisa abantu abalala be bakulembera wansi eyo. Ekitongole kyaffe ekya Buganda Land Board kirina omulimu munene nnyo ajja kukyebaza naye kirina okusomoozebwa kunene nnyo oluusi okusomoozebwa okwo ne kuggyibwa mu mbeera egamba nti oba tekikoze kimala kaakati bingi n'okutuuka okuba nti n'ettaka eryo tunaba kuzuulawo weriri ate nga n'abalirina oba oliyawo si beeteefuteefu kugamba nti abaffe ebyammwe biibino mukama wange Senkulu nsaba yenna gye tuyita abaami nga nange bembakubiriza nti tusooke tulwanire wamu. Senkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza yasabye bonna bekikwatako baleme kwesisigiriza mu buweereza bwabwe. Tumanye nti ffenna gwe tuweereza ali omu era gwe tuweereza ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekyo bwe tukikwata bingi bijja kutwanguyira. Ekyo bwe tukikwata tujja kumanya nti bwe ndaba omuweereza wa Kabaka ono omukulu Bashiru Kizito obuvunaanyizibwa bwakola bwa Kabaka era nange ng'omwami wa Kabaka kyenkola kya bwa Kabaka era tukwaba era tuloopa mu ofiisi y'emu. Naye bwe tutaakwata ekyo buli muntu n'akwata ekkubo lirye tujja kutomereganira mu kkubo ate nga bwe tufuluma nga Kangawo bw'ayogedde bwe tugenda eri abantu ba Kabaka tewadde tuvudde mu Buganda Land Board batubuuza ebya POESA batubuuza ebya CBS ebya BBS ebya Suubiryo Zambogo ebya Mwanyi Terimba byonna babitubuuza. Eyo nga tuvuddeyo nga Paalamenti eddamu olwaliro okukakkalabya emirimu gyayo oluvannyuma lwa bbomu ezaakubwa mu kibuga Kampala ekifo kino kiggalwa ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku luguudo lwa Parliamentary Avenue era abantu batono ddala bakkirizibwa okukozesa oluguudo luno. Omusasi waffe Wasajja Mahadi akedde ku Paalamenti eno kaatuwa embeera nga bweri. Nga olunaku lwaleero Paalamenti eteekateeka okuddamu okukakkalabya emirimu gyayo ebyokwerinda bikyali binywevu ddala wano ku luguudo Parliamentary Avenue era nga abasirikale abawerako baayiriddwa ku luguudo luno nga n'emmotoka ezikozesa oluguudo luno nazo ntono ddala ng'omuntu akozesa oluguudo luno asooka kwennyonnyolako n'alaga obukakafu nti ddala ofiisi gy'agendamu eri ku luguudo luno nga n'abatambuza ebigere nabo bamala kwazibwa era ne babuuzibwa wa gye balaga mu ofiisi ez'enjawulo nga abantu batono nnyo b'osobola okulaba abakozesa oluguudo luno okuli ab'ebidduka ate ssaako n'ab'ebigere nga zo pikipiki zo sinnalabako yadde n'emu eyita ku luguudo luno. Yo Paalamenti olunaku olwaleero eddamu okukakkalabya emirimu gyayo era nga bendera era nga entula za Paalamenti nayo yamaze dda okuwanikibwa waggulu nga ku ssaawa 8 abaka bagenda kuddamu okukuŋŋaana okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitwala eggwanga lino mu maaso. Ku lwa 89.2 CBS FM Emmanduso ndi Wasajja Mahadi wano ku Paalamenti. Webali nnyo Wasajja Mahadi. Mu mawulire amalala enkaayana ku bukadde 10 omukulembeze eggwanga Tibuhaabulwa ze wabuli ba Luganda abafiirwa abantu baabwe olw'ab'ebijambiya okubatemula mu bitundu bya Greater Masaka zeeyongedde oluvannyuma lwa poliisi okufulumya alipoota ku ndagabutonde nga ziraga nti abamu ku bantu abaweebwa ensimbi ate si be batuufu. Alipoota ya poliisi ku by'omugenzi Francis Ruhamyakaaka byalaze nti ab'enganda z'abatuufu basibuka mu disitulikiti y'Ekisolo kyokka ono yaziikibwa ku kyalo Ddongwa mu ggombolola y'Ekiseka disitulikiti y'e Lwengo oluvannyuma lw'okubulwa ab'enganda z'abatuufu mu kiseera ekyo era ensimbi ne ziweebwa omu ku mikwano gy'amanyiddwa nga Ssentongo ng'ono wa ku kyalo Ddongwa. Abooluganda lwa Ruhamyakaaka nga bakulembeddwamu Ssebuguzi David basabye abakulu bayingire mu nsonga zino bunnambiro basobole okufuna obwenkanya mu mbeera eyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata ategeezezza nti abakulembeze baakukola ekisoboka balabe nga wabeerawo obwenkanya mu nsonga zino. Wabula omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID Charles Twine agambye nti wadde ng'omusaayi gwalaze ekyo wabula eby'okuziikula ebisigalira by'omugenzi bikyali biwanvu ddala. Omuntu bw'abanga alina omuntu nga yafa ate ng'ayagala kumuziika mu kitiibwa kye ekyo naffe tukiwagira. Waliwo ne isi ya ssente ze bagamba nti abantu abakyamu be baali bazirina
nga nase position yaffe nga police kusinziira zino sente engeri gye zaali amabugo era nga ddala amabugo galina okugenda ku famire yafiirwa. Kakati results bwe zikomawo eky'omukisa omulungi ne zijja nga ziraga nti omu mu b'enganda ate era abaali bakomplaininga results zaalagira ddala nti mu butuufu balina akakwate era baluganda, naye okubanga tulina results nga ziri positive kyokka ate nga fayiro teriiwo ngera tetulina kye tusobola okukola kubanga era be baatumya fayiro bo bennyini be baakola complaint. Ssebugusi David omu ku booluganda lw'omugenzi Ruhamya Akaaka agamba nti baagala mabugo gaabwe. Ono Mbonimpa muganda we yamuleeta okukola wano baali bamumanyi ne chairman Erusi wano yali amumanyi nti muganda we yamuleeta nti basobola mukubira simu kumutegeeza nti muganda waafudde. Nsaba yenna gwe kikwatako nganzi chairman n'obwa chairman ngenda kubuleka sigenda kudda mukulembera mu gavumenti efaanana bw'eti erimu abantu abatalina mazima ngenda kulekerawo okubeera chairman kubala nimanyi chairman yonna kuyamba bantu. Njagala batuyambe batukwase ku lutalo luno tutwale muganda waffe Ruhamya Akaaka. Tebakiriziganya naffe tugenda oba tunaamutwalira mu lubugo oba tunaamutwalira mu kiveera nga biri mu lumogo omwenda nagumu gujja twetolodde mu mateeka naye amateeka gaganye. Nnaku nnyo nti poliisi okuvanga ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa mwenda nga tumaze okufiirwa omuntu waffe bwe yamanya nti bannannyini mufu baze okumunona nga tewali balala bamubanja yateekawo DNA. Business News, amawulire g'ebyobusuubuzi. Wano ku 89.2 Manduso. Business News, amawulire g'ebyobusuubuzi. Ng'abakugu bongera okulabula nti enjalanya muwadde akatebe yolekedde okuzinda ebitundu bya Uganda ebyenjawulo olw'omusana ogugootaanyizza sizoni eno. Ne gutta ebirime ebbeeyi y'akawunga yo yeekanamye dda. Ng'abasuubuzi bagamba nti ebbeeyi y'akawunga erinnye okuva ku kasooli alinnye ennyo era n'abula mu kiseera kino. Omusasi waffe Farida Bongole yalina ebisingawo. Embeera y'obulamu bw'abantu abawerako naddala bamufuna mpola yolekedde okwongera okukaluba olw'ebbeeyi y'obuwunga eyongera okulinnya buli kadde mu bifo ebyenjawulo wadde nga amasomero gakyali maggale. Mu kadde kano ensawo y'obuwunga eya kilo 5 esuubuzibwa wakati w'emitwalo 9 ku 9 kitundu okusinziira ku kifo w'ogenze nga kino abasuubuzi bakitadde ku bbeeyi ya kasooli erinnya buli kadde wamu n'ebbeeyi y'amafuta. Wabula wadde nga guli gutyo abasuubuzi balaajana nti abaguzi tebalabikako. Abaguzi tekyabalaba ab'akawunga kubanga tosobola kugula akawunga 22,000 ate nga waliwo omuceere ogwa 2,000 kiro akawunga etuusa mu 2,200 obudde ku 2,200 ko tosobola okugamba nti ofunyemu otunda 2,200. Mwagadde kuseera bamanyi muli ku bugano. Ate twagala okuseera tutya ate nga ebbeeyi esembayo naffe tusobola okugula akawunga emitwalo 9 ne tukatunda emitwalo 8 kitundu tuba tetukola. Abaguzi ba buwunga tebakyalabikwa abantu baavunya ennaku zino engeri amasomero gye gali amaggale ovola nti obuwunga bwekanamye ebbeeyi ate abaguzi batono ate ebintu birinnye amafuta matono. Bo abalimi n'abasuubuzi ba kasooli bagamba nti mukadde kano kasooli mutono nnyo ate nga omusana gwabyononedde ddala so nga n'ebbeeyi y'amafuta ebataataaganya. Wajava bbeeyi yalinnye kubanga mutono ate omusana bwe gwase n'abadde asuubirwa okubanga anajja ajja kuba mutono. Kati kilo gitunda mmeka eya kasooli? Kilo ya kasooli iri ku 10 mu 10. Okuva ku mmeka? Okuva ku 9,500. Tusuubire nti wali ebbeeyi enekakakanako oba? Si kaakati okutuusa mpozi mu mwezi ogwa January nga sizoni empya eyingiddewo. Ekirenyisa kasooli yafuluma nnyo ebweru wa Uganda. Kyova olaba ate ensente azitusinga bo babala emmere yaabwe nti tulina emmere bweti tujja kufulumyayo emyezi 2 egiddako tusibewo. Naye wano Uganda tekiriiwo. Tunda jjumula tetufaayo kumanya nti emmere etuweddeko tukendeeza okufulumya. Nga bateekateekera eggwanga balinga abataasoma bulungi bya budde singa bategeera obudde nti mwezi bwe guti tuba n'emmere bweti. Oba wano mu kisenyi mwagala kuseera buseezi bantu ba buwunga. Layisi asinga mu birime byonna emanye ne waffe bayitayo local town kati ero ebya layisi bibeera eno era bolanga neno birinnye ate ye waggulu kiba bubi nnyo. Ye omwogezi w'ekibiina ky'abasuubuzi b'obuwunga ekya Kisenyi Millers Association omwami Tumwine Hassan annyonnyodde ku mbeera. Kasooli alinyirwa kuba amafuta ate n'okugwayo aweddeyo ate n'amafuta galinnye nnyo n'olwekyo abajja okugula obuwunga bakimanye nti obuwunga buli mitwalo 9 paka ne ku mitwalo 8 ekitundu obusembayo kuba bwa wansi. Kulekera mwenda kutenze 2 CBS Emanduso inze Farida Bongole mu Kampala. Olusekesero lw'emizannyo Sports News Beat wano ku Manduso olusekesero lw'emizannyo.
Leero mu lusekesero by'emizannyo tukutyabidde abamu ku bazannyi ab'amaanyi mu kilabu ez'enjawulo abatagenda kuzannya mu mpaka za World Cup ey'omwaka ogujja mu ggwanga erya Qatar oluvannyuma lw'amawanga gaabwe okuwanduka mu World Cup qualifiers. Sebadduka John Paul. Abamu ku bazannyi bano kuliko Erling Haaland enzaalwa ya Norway nga muzannyi wa kilabu ya Borussia Dortmund ey'omu ggwanga lya Germany ono si waakulabikako mu ggwanga lya Qatar mu World Cup ey'omwaka ogujja kuba Norway teyasobodde kuyitamu mu kakunguntako okusunsulamu amawanga aganeetaba mu World Cup eyo. Omuzannyi owookubiri ye kapiteni wa kilabu ya Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang enzaalwa ya Gabon naye si waakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Gabon teyasobodde kweyongerayo mu kakunguntako okusunsulamu amawanga aganeetaba mu World Cup eyo. Owookusatu ye Jan Oblak golokipa wa kilabu ya Atletico Madrid nga nzaalwa ya Slovenia nesi waakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Slovenia yamaze dda okuwanduka mu z'okusunsulamu abaneetaba mu World Cup ey'omwaka ogujja. Omuzannyi ow'okunani Naby Keita enzaalwa ya Gini nga muzannyi wa kilabu ya Liverpool noono si waakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Gini teyasobodde naye okweyongerayo mu z'akusunsulamu amawanga aganeetaba mu ggwanga lya Qatar omwaka ogujja. Owookutaano ye Wilfried Zaha omuzannyi wa kilabu ya Crystal Palace nga nzaalwa ya Cote d'Ivoire Ivory Coast nesi waakulabikako mu ggwanga lya Qatar kuba Ivory Coast naye teyasobodde kweyongerayo mu z'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu World Cup ey'omwaka ogujja. Kw'oteeka n'abazannyi abalala bangi ab'amannya mu kilabu ez'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya boolekedde obutalabikako mu World Cup ey'omu ggwanga lya Qatar ey'omwaka ogujja singa amawanga gaabwe ganaba tegakoze kimala okuyitawo okugenda mu World Cup eyo. Luno lwe lusekesero eby'emizannyo nange John Paul Sebadduka. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga nga bikutuusibwako ebigambo bingi byogeddwa olwaleero 18 omwezi ogw'e11 guweza omwaka mulamba oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu kwekalakaasa okwafiiremu abantu abangi mu kibuga Kampala. Katujjukanye ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okukyusa okusaasira kwange awamu n'ab'Obuganda bonna okutwalira awamu eri eŋŋanda ez'abo bonna mu Uganda abaafiirwa abantu baabwe, abaana, bamaama, bataata, abazzukulu, bajjajja, abako n'ab'emikwano abattibwa nga 18 ne 19 omwezi guno. Nsaasira abo bonna abaatuusibwako ebisago nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi ebya Uganda era waliwo abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Mu mwezi guno bwe tulimu tukyali n'abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu 8 battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka be battibwa naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekennenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi abo bonna kwekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako era singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo mu museenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50 era abangi bwe batyo abafunye ebisajjo. Bwe twogerera kaakati mu makomera wakyali abantu abalindiridde okutwalibwa mu makooti abalina emisango n'abatalina misango. Tusaba Namugereka abasangula amaziga era abanyiga ebiwundu eby'omubiri n'eby'omwoyo. Omusaayi gw'abantu ba Uganda guyise mungi nnyo
kasookanga tufuna obwetwaze nga bannayuganda battiŋŋana bokka na bokka awatali kulumbibwa nsi ndala. Nkubira omulanga abo bonna bekikwatako okulaba nti obulamu bw'abantu tebabufiirwa, tubutwalenga ekintu ekikulu. N'okutuusa olwaleero alipoota ku ttemu eryo tefulumanga. International News gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku Manduso gakutuukiriza ag'obudde buno n'agavudde ebweru w'eggwanga. Eggwanga lya America lijje Nigeria ku lukalala lw'ensi ezityobola eddembe ly'okusinza nga olukalala luno lusigaddeko ensi okuli Myanmar, China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia n'ensi endala gamba nga Algeria, Comoros, Cuba, Nicaragua n'endala. Nga Minisitule w'ensonga z'ebweru wa America Anthony Blinken enteekateeka eno eyajanjudde era n'agirangirira mu nsi ya Nigeria ku bugenyi bw'abaddeko. Ate abasawo mu nsi ya Sudan bategeezezza nti bannamagye bassa abantu abalala 14 mu kwekalakaasa okw'enjawulo okubadde mu nsi ya Sudan nga bawakanya ebyo ebyaliwo bannamagye bwe baawamba entebe nga bakulembeddwamu General Abdel Fattah al-Burhan ne bawomba gavumenti ey'ekiseera eyali eteereddwawo. Bannaffe bagabadde ag'essaawa 3 tava ku CBS FM Manduso, nze Kalule Lameka, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale. 89.2 FM